Madam Irene. Ensonga y'omutindo n'okulanga obukolero obutono bugutuukiriza nkulu nnyo. Naye nga bw'owulira nti bukolero butono osanga nga bennyini abakolera mu bukolero obwo okumanya ensonga z'omutindo kubadde kukyali wansi. Kati ffe nga UNBS tugezezaako okulaba nga tuleeta obuweereza bwaffe ku bo wansiko. So mu mbeera eyo nti omutindo gwennyini tugezezaako okulaba nga tugukyusa mu nnimi ez'enjawulo. Ne tuva mu Luzungu ne tuddako mu Luganda ne tuddako mu Luswayiri ne mu Luwo. Buli omu olulimi lwe ne lumutuukako ng'alutegeera bulungi, asobole okulaba ng'ategeera kye tugezaako okumunnyonnyola. Kati mu mbeera eyo n'osanga nga bw'ategeera kiki ekyetaagisa okutuukiriza okufuna omutindo, awunzika akoze ekintu kino mu butuufu bwakyo, n'abanga eyandibadde akola ebintu ne bimwonoonekako ng'ate abadde ne bukapito we butono, oluusi musajja wattu bamuwadde ka retirement package n'asalawo akoleyo bujuyisi naye ng'obumanyirivu butono. So tugenza okulaba nga kyetaagisa okulaba nga naffe tukkakkana mu mbeera eyo, okulaba nga tusembeza abantu bano, ntwongera obasomesa ku by'omutindo olw'ensonga bw'amala okufulumya ebintu ebyo kimukakatako okulaba nga abitwala mu laboratory zaffe okubitesitinga okulaba nti ekintu kye yakoze ekyo kyayita juyisi tekirina bulabe ku bantu kyakiyita kyekiri oba akoze ekintu kyefaananyiriza ebirungo byagamba nti byatadde mu byebyo mu bungi ki bwagamba yataddemu sukaali mwali oba yataddemu kimyunguluze kiba kimyunguluze nga busukaali tebunoga. So kaakati ffe nga UNBS twasalawo okulaba nga obukolero obutono tubusembeza kyetwandise okulera. Luli batuddukanga buddukusi osanga bujuyisi mu paaka olulaba aba UNBS babumisinde n'osanga bano abatunda emigaati olweggulo saawa emu naye ogenda okutunira omugaati toyinza nakumanya ani akola ki agukola. Naye kaakati nga UNBS twasazeewo okulaba nga ne bainspekta tubagamba bw'osanga omuntu ng'alina kyakwebuzaako ku nsonga engeri gye bakolamu omugaati mugondezeemu. Buyonjo kati basically tetukyalunoonya bintu bingi kasita obeera ng'oli muyonjo ne tukebera kyokola okulaba nga waliwo obuyonjo obuyise ne ekifuula kiri oba omugaati gwegwo kiro zeezo nga tukuwa akabonero ng'ogenda mu katale. Olw'ensonga n'emitindo gye tukozesa twalaba nga kyetaagisa okulaba nga tugifaanaganya mu mawanga ag'enjawulo nga amawanga g'obuvanjuba ne mu Africa. So ne tuba nga emitindo gye tukozesa gye gimu bannaffe mu Kenya, mu Tanzania, Rwanda gye bakozesa. So bagenda okuwa akabonero ako ne bakakasa kitegeeza osobola okutunda ebintu ebyo mu mawanga ki amalala ago. Webale nnyo Mwami Kironde. Kakati Mwami Kigozi, Mwami Kironde bw'abadde ayogera atugambye nti waliwo abaalabanga UNBS ne badduka emisinde ate nga manyi ensonga y'emu eyeri ne ku by'emisolo oli olaba URA yo abamu tebaagala naguwulirako